tugenda mu pepa neka tetugenda sobola kola pepa kuba baticha tebabasasula kati fo tufuniramu wa ku ssomero lya Seguku Primary School etuukidde ku ssaawa nyezo ku makya nga tewali muyizi nanga n'ebizimbe biri mu mbeera mbi ddala. Ku ssomero lya St. Javira Lweza Primary School nawo tuwabaddewo omusomesa yenna okuggyako abayizi ab'ekisula abasangiddwa nga beekulira byabwe. Ku ssomero lya Kivu Burugate ebadde nzigale nga tebakkiriza muntu kirina kuyingira wabula omusasi waffe bw'ayingirira yasiza abasomesa n'abayizi byomali ku lulwe nga ne ofiisi y'omukulu w'essomero ebadde nkalu. Wano abaana bategeeza nti badde tebanatandika kusoma. Baticha tebanajja. Bazze naye ne bakola meeting tebatugambye. Bakoze ki? Bakoze meeting. Gavumenti yaganye basasula. Kati ne basalawo ki? So kiasi teacher waffe yazze n'atugamba muno tetugenda soma. Ani? Kiasi teacher waffe. Yazze n'atugamba tebagenda kusomesa. Ku ssomero lya Bati Valley n'erya Coral High naye wasangiddwa nga tewali kigenda maaso. Yo ku ssomero lya Kyaggwe Road enkya ya leero abayizi bakedde kusomera okusoma wabula abasomesa ne bakabatema nti tewali kusoma era bwe bati abayizi tebeddira ku makubo ne batandika okuleekaana nga balaajanira ab'obuyinza okusasula abasomesa baabwe basobole okubasomesa. babasasule Kubanga bali bakoowu. Baki? Bakoowu. Ani mukoowu? baticha omusala gulwayo nnyo babasasule naffe tusobole okufuna future egasa. Baticha basomesezza kubanga babawo obusente butono bave ewaabwe ku makya era bakatiro babawo obusente butono bawongeze sente Abasomesa tugenda gwa PLE. Muri ba piki? P7. Mugenda kola ki? Tugenda gwa PLE. Lwaki tebabasomesa? Kubanga baticha bakoowu bawongereza ku sente katwepene. Lwaki beebala Ate omukulu w'essomero n'abayiga Primary School ku Lwomanga twategeeza nti olw'okutiisibwa kwe bakolera mbasisi okujja abasomesa bakuuma abayizi era nga wagiddwa abasomesa abasangiddwa nga benywera caayi. Naye nga kyo mu butuufu siri happy n'akamu. Nze ndikubye okumala emirimu gyange era omwaka ogujja mmala emirimu gyange naye nga omusomesa atyoboddwa nnyo. Nze mbadde ngamba nti gavumenti yanditudde n'abasomesa n'abawuliriza kati bwe tuteeseza nti nja kukola kino tomenya wunda ky'oteeseza nga bw'okiteeseza bw'oba okiteeka mu nkola ate bawulirize kubanga ekizibu kye tulina abakulu b'amasomero emirimu gyaffe gikalubye. Omusomesa baba nga tasanyuse n'omulimu gw'agenda okukola teguba mulungi n'akamu. Kati gye bali mu bibiina naye kulwesa balina kye bakolayo lwakuba nti beesanze nti bazze abaana abakubasa ekisa naye tebana kye bakolayo. Kale bajjeko paazi ane obusomesa babajjemu bandi badde babajjamu bakuwadde bakwongedde emitwalo ena gye balangiridde ogenda ogiddayo gibeera ebiri negisobamu kyamazima abaana tebakyegomba n'abazadde abalala tebakyegomba. omanyi lwaki tebakyakyegomba n'abazadde bennyini bakibateekamu ti omwana kati omutwale mu busomesa akoleyo ki kati omulimu gwaffe gufuuse kivumo. Ku Odi Kampala Primary School naye abasomesa bategeezezza nti bazikuuma baana baleme okwetuusaako obulabe. Tetwazze nti tuzze kusomesa as such naye olw'okuba nti naffe tulina union etugatta ate erwanirira ensonga ze twagala oba naffe ezitukwatako ng'abasomesa awamu twasazeewo tujje abaana bakulu okuba nti bazze ku ssomero naffe tujje tubeerewo tubalabe nga basobola okubeerawo mu mirembe. Bwe gutyo bwe gubadde ne mu masomero agamu Entebbe abasomesa abadde bakyali mu keedi mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Jessica Lupo n'abalabula nti beddeko basomese mangu abaana b'eggwanga. Government does not know about any strike because there is no reasonable there is nothing reasonable that could have caused anyone to go and strike and not to go and learn. Because I was surprised to learn from the media again that immediately after our meeting here, I was with Honorable Commander, that teachers again went and also issued another contrary press statement, contrary to what we agreed here. And I thought that that was really very unreasonable, very unrealistic and very unthinkable.